Mwana mulenzi Alien Skin ekiwundu kye yafunye bambi mu feesi bwe yabadde ate munange ate eyiganga ku buzibu obwamutuuseko wuuno munnange bali motonga mu feesi esayidi eno ate nga ku sayidi yemu munnange Dr. Jose Chameleone si musanyufu n'ekibiina ekya Federation munnange esayidi eno wulira byabadde akakasa bampita Jaminanti era nga nsinza ku Jaminanti yoggi ngenda kubeera nga ntandika munnange wali ne mwana mulenzi munnange ate Alien Skin munnange sayidi eno naye nga amawulire munnange agavaayo si malungi n'akamu. Mwana mulenzi ono era nga kigambibwa yabadde munnange ate ku show emu eyabadde eyiganga oba mu lukuŋŋaana olwabadde munnange ate eyiganga. Olukuŋŋaana luno lwabadde lwa NRM era nga kigambibwa nti nno akavuyo kaviiridde ddala wali nga yakamala munnange ate okuperforminga esayidi eyo. Area member of parliament ayogere mwana amaliriza ne bakolleagues abali bagambye bajjo era nga bwe tulaba naye we yabadde akomawo munnange emmotoka zo bazikubye amayinja era nga bwogezako munnange okulaba emmotoka eyo banaye ekiriganga bali ku Alien Skin amabaale bamukubye tubamulekeire emmotoka Alien Skin emmotoka egirenga atasambufu bannange eiganga kino kibeire kikamwebonera ku vidiyo eyo niye bali kuba niye kw'ossa ate ne mwana mulenzi yennyini omuyimbi Alien Skin naye n'afuna obuzibu kuba kigambibwa yafunye obuzibu ku mutwe kw'ossa ne mu feesi ekiwundu ekyo ndowooza okiraba bali mu kitunga wali era nga boogezako munnange ate okulaba mwana mulenzi munnange ate embeera kyalimu yeetaaga munnange ate esaala omuyimbi munnange ate Alien Skin era nga boolaba munnange ate mu katambi ako akabadde kageetenga vairo wali ku mikutu egy'enjawulo. Bwe kityo nno munnange ate bwe kiri mu kutambula ku muyimbi munnange Alien Skin munnange ate si birungi n'akamu esayidi eyo era nga bw'olabye awo kati awo kankuggyeko ate nkutegeezeko nti nno Dr. Jose Chameleone munnange esayidi eno si musanyufu n'akamu n'ekibiina munnange wali ekya Federation eno era nga etwalibwa omukulu munnange ate Eddie Kenzo era nga mwana mulenzi Dr. Jose Chameleone yagamba nti nno bwe yali akomawo munnange e Uganda mbwe ekibiina kino mbwe tekyavaayo kumwaniriza. Tangaza ensonga nalinga byango Palaso nga Vice Chairman wa Uganda National Musicians Federation ne masaba gituuseeyo ne beebi yatidde siri musanyufu na Uganda National Musicians Federation olw'ensonga emu yokka oba bbiri bwe nava wano nga Ssaabalwanyi mu music nagenda embeera mbi mwena mwanda base ekiri ensi yonna nensabira nsooke nkomewo Mukama mulungi nenkola ki nenkomawo bulungi nze omu ku bantu abatayipika Federation eyo kyabadde kyakuswala nnyo tebanyaniriza yaba mukwano gwabwe mwini munnaabwe kyannomye nnyo tebatuli yadde omubaka wabula batugamba nti biziki tuliwa ki tuliwamu obubaka buli wabuntuusize bapresidenti ba Federation ne kabineti yammwe saagala kumpalitiibwa naye tubeere bantu bwe kiti nno munnange ate bwe kitambudde era nga bwenti bwenkoze munnange ate ku zi updates zino jjukira nti nno ngenda kubeera nga nkuwa update yonna enaafayo ate ku mwana mulenzi munnange ate Alien Skin ngenda kusaba ekintu kimu video gimpere like kosa n'okusubscribinga ate nakyo kibeera kitambuya ddala bulungi nnyo ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo n'ebirala.